Olunaku lwaleero bannamawulire mu nsi yonna bajaguza olunaku lwabwe nga beefumiitiriza ku mbeera gye bakoleramu. Nga Channel 44 tusobodde otuukira ku bannamawulire abatali bamu nga twagala okumanya embeera gye bakoleramu ssaako n'ebintu ebitali bimu. Omulimu gw'obunnamawulire gwatandika dda era nga ne mu bitabo ebitukuvu birambikibwa mu ngeri ky'omumawulire gano gye gateekeddwa okuba nga gakolebwamu. Okusinziira ku Ronald Kabuye, omu ku bannamawulire, ono ategeezezza ng'omulimu gwe bakola bwe guli ogusoomooza olw'ensonga nti ensimbi ze basasula bakama baabwe ntono nnyo, si kyo kyokka n'embeera mwe bakolera nayo yennyini yennyamiza. Kabuye y'omu ku abo bannamawulire abakyalemeddeko okubeera nga baweereza eggwanga ku biki bye bateekeddwa okuba nga bafuna ebifa gye batali. Obulamu oba okusasulibwa obusimbi obutini ddala, bannamawulire tutambulira mu bulamu oyinza okugamba obuteeyagaza nnyo olw'ensonga nti bw'obeera ofuna akasimbi katini ng'olina ne famire ennene, oyinza okwekanga nga bw'obeera osobodde okusasula eza landiroodi, abaana tebalina zisigalawo za kusoma. So bannamawulire embeera gye tulimu si ennungi ennyo. Abamawulire bakama baffe batuyisaamu amaaso, abamawulire tebakoma kubeera nga bakama baffe bokka batuyisaamu amaaso, naye ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo ate n'abantu aba bulijjo omwana wattu nabo batuyisaamu amaaso. Mu ngeri emu tusobodde obabuuza ku mbeera bannansi gye babatwalamu okubeera nti amawulire ge baweereza eri eggwanga tegatuukiridde, abamu tebalina kyekubiira, era Wantama Lozio awamu ne Khalid Kintu basobodde okutangaaza bwe bagambye nti obuvunaanyizibwa bwe balina bwa kutuusaako bannansi be bateekeddwa okuba nga bafuna olw'ensonga nti bo batuuka gye batali newankubadde nga bannansi abamu bakitwala nti amawulire ge babatuusaako bo tebakkiriziganya nago. Naye ebimu tuba tukola information eyitewo etuuke ku baki bekisaanira. Awo nno njagala okusaba nnyo naddala abakulembeze, ababuyinza, abasirikale na buli omu alina agency eya security. Bannamawulire si babbi, tukola mulimu gwa kutuusa bubaka eri bannaffe abalala ate n'okutuusa ekyo ekiri wansi gavumenti gyetasobola kutuuka oba ababuyinza gye batasobola kutuuka. Njagala public eteekemu ekitiibwa mu mulimu guno gwe tukola. Kugamba nti omuntu atuulaawo n'ayiiya buyiiya kiba kizibu olw'ensonga nti ebintu bye tukola kubeerako ne backup, kubeerako either amaloboozi, ebifaananyi n'ebintu ebiringa ebyo. Kakati kinayiiyiza kiba kiriwa nga ndina amaloboozi g'omuntu, ndina ebifaananyi by'omuntu, ndina ki. Naye kino eyinza okuba ye layini abantu amini omuntu omu gy'ayagala okutwala n'okuwuddisa abantu nti bannamawulire kye bakola si kirungi. Ate ku nsonga ey'ekiwandiiko ekyafulumiziddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo ekya Uganda Communications Commission UCC ekiyimiriza abantu abawerako ku mikutu gy'ebyempuliziganya etali gimu omuli radio ne TV, omuli abasunsuzi baago, abasomi baago, abasasi n'abantu abalala. Kino nno tusobodde okwogerako ne Becky Cynthia Nakimera, ono nga y'omu ku abo abakoseddwa embeera eno. Ono ye ensonga eyakoleddwa UCC agiyise ya butaliimu. Gavumenti etiisatiisa nti ate n'omulimu gwaffe balinga abataguwa kitiibwa, n'olwekyo kino siri mabegana wa UCC ekintu kye yakoze. Non so sure oba ddala balina directive eva waggulu gye bakozesa nga webatera okugamba nti no it's an order from above, naye nze ndaba kubeera kulinyirira ddembe lyaffe ekijja okuleetawo n'obutabanguko osanga mu maaso because we tuba abantu tubawa kintu kituufu then that means omulimu gwaffe ne ku campus tuba tusomera bwereere. Buli ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano bannamawulire bonna mu ggwanga bajaguliza wamu okwefumiitiriza ku biki n'embeera gye bakoleramu, era ng'ebijaguzo by'olunaku olwaleero biyindidde ku kibangi ky'eggaali ly'omukka nga emikolo gyatandika n'ebintu ebitali bimu omuli okukola emikolo gya bulungi bwansi, okugogola emyala n'ebintu ebirala. Ensinkana y'okubaganya ebirowoozo ku nsonga ssaako n'okwetegekera akalulu ka bonna awamu n'ensonga endala. Yes, Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.